Kyaddaaki Paalamenti eyisizza ebbago oba ennongoosereza ku bbago erya copyright 2025. Jjukira nti kuno kubadde kusaba nnyo okw'abayimbi nga bagamba nti nno beetaaga etteeka lino lisobole okuba nga liyisibwa. Era olunaku olwaleero sipiika wa Paalamenti yakulembeddemu enteekateeka eno ku ekiyitibwa third reading oba nga lisomebwa omulundi ogwokusatu. Era lumaliriza okulisoma sipiika n'abuuza oba ababaka basobola oddiyisa era bwe batyo ne bagamba tewali buzibu liyitewaawo waddewo ennongoosereza ez'enjawulo ezikoleddwa mu tteeka lino. I beg to move that the bill entitled the Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 be read for the third time and do pass. I put a question that the Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 be read the third time and do pass. Those in favor say the contrary, nay. The ayes have it. A bill for an act titled the Copyright and Neighboring Rights Amendment Act 2026. Title settled and the bill passed. You can now say what you want to say. But in a special way, I want to thank all the members of Parliament. And one thing I want to tell our good friends there was no ill emotion, no ill motive on delaying the bill. Now the bill has passed. So will you continue making noise out there? You can now go and make noise that the bill has passed. And we are not ignorant. Oluvannyuma lw'okuliisa abayimbi ababadde mu public gallery nga beetegereza buli kimu nga bwe kigenda mu maaso basanyuse bya nsusso ne bagamba nti bayagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Kyaddaaki bagenda kubanga bafuna ensimbi mu biyiiye byabwe bibasobodde okubanga babonaaboneranga ebbanga eddene kyekiseera basobole okubanga bakungula. Era pulezidenti w'abayimbi bano Edilisa Musuuza Kenzo bw'atyo neebaza abantu ab'enjawulo okuli ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aterako Sajjeno Salim Saleh olw'ebyo bye basobodde okubanga bakola ku lw'abayimbi etteeka lino okusobola okubanga lituukirira. Pulezidenti w'eggwanga yeebale nnyo yeebaledde tuteramu amaanyi. Pulezidenti weebale nnyo ssebo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wangaale weebaza nnyo Afande Saleh emitingi z'okoze n'amaanyi g'otaddemu wano we tutuuse. Federation oye! Association zonna oye! Genza oye! Shibba agamba nti abayimbi bagenda kuganyulwa naddala omuyimbi nga Moze Radio nti Lilian Mbabazi abadde abonaabona nnyo n'abaana b'omugenzi. Kaakati bwe banaatandika okufunamu ensimbi kijja kubanga kibayamba. Eyafa abaana be Lilian abonaabona nabo yekka n'abakyala abalala essaawa eno music at least akuŋŋaanyizibwa ssente ezibazibwe ki abaana be. So leero ndi musanyufu nnyo. Thank you so much. Kenzo era agamba nti Pulezidenti bw'anaamala okussaako omukono kyasuubira nti agenda kugussaako etteeka lino ligenda kubanga lijjawo biri ebikadde byonna ebyalinga ennyimba ng'osobola okuba ng'oziguza omuntu n'aba nazo bwannannyini okumala emyaka 50 nti ku mulundi guno kekyakendedde abayimbi abo abaluddewo ebbanga nga bayimba nga Mwami Fred Sebata, Matia Luyima, Dani Mugula n'abayimbi abalala Baseste Kasule Junior abagwa mu kiti ekyo nti basobola okubanga baddamu okufuna ennyimba zaabwe. Abantu nga Kafeera abafedda bagenda kufunamu oba it starts today. Olunaku olwaleero lwe mulaba mpaka lwakuba nti kati Pulezidenti annaba kusayininga so eyise era President he will sign naye olunaku lw'anaaba amaze okusayininga nga bamaze n'okutereeza amateeka obuwaayiro bagenda okwongeramu nitty-gritties. Olunaku olwo lwennyini Kafeera ennyimba ze zigenda kumuddira kubanga etteeka ekkadde kati liba liweddewo nga tutandise ki pya. Etteeka ekkadde omuntu bwe yatundanga ennyimba ng'okuddamu ne zifuuka ezize copyright tebadde emala emyaka 40
5 naye kati olwaleero basazeeko emyaka 3 gigenda kubeera ng'emyaka 6 kitegeeza nti ennyimba za Kafeero zeyaguza Kasiwukire emyaka 25 emabega zifuuse zizze okuva na leero era kati abaana ba Kafeero ennyimba zizzeeyo gye bali kati zaabwe be bamanyi ani gwe baguza ani gwe bakola ki oba okitegeera. Ate ye Big I agamba nti etteeka lino ke limaze okuyita ennyimba ze agenda kubanga ate abaako baziguza oluvannyuma ajja kuzeeguza nga wayiseewo akabanga. Yes, nga bwe kiri kati nti etteeka erya Copyright Law Amendment Bill limaze okuba nga liisibwa mu Parliament ya Uganda, limaze okuba nga baliisiza mu Parliament ya Uganda, weewaawo nti no lirina okusooka ne ligenda ewa Mwami Museveni nassaako omukono libeere fully active. Yes, time kati ya business, ba businessmen mwenna ennyimba zange nzitunda kati emyaka 5 osoloze 5 years bwezigwako okomyewo nziwo omulala oba nze mbyeddukanyize. Bakati buli muntu agenda kubanga asasula buli abakozesa abawa so myaka 5 we sign come for business. Business time. Big I, the one and him star boss. Naye ekibuuzo kiri nti abayimbi basanyuse kiki ekiddako? Abamu bagamba nti bino byandibanga byoya byanswa na kukyamunkiriza bayimbi ng'ekituufu kiri nti tebalina nnyo kye bagenda kufuna. Ate abalala bagamba nti waakiri waliwo ekituukiddwako. Mulimu abamu abayiiya abagambye nti muno teri kigenda kuvaayo nga Rain wa Maulana ne Rain agamba nti tulabyeko bingi nnyo etteeka ly'ebisiyaga lyayita n'ebirala naye era byonna waayita ebbanga ttono nnyo ne bikyuka so na bino abayiiya tebalina kubanga bakyamuka nnyo kubanga ebintu saawa yonna era bikyasobola okukyuka. Jjukira nti n'etteeka lya copyright liba teritwala bayimbi bokka wabula n'abo ababaako bye bayiye omuli abazannyi ba firimu, abazannyi b'emizannyo, ba comedians n'abalala. Kakati tulinze President Yoweri Kaguta Museveni bw'anaateekako omukono oba ebyo byonna ebyetaagibwa binaateekebwa mu nkola okuba nti nno mulimu ebyuma ebimonitaringa ennyimba ezikubiddwa mu mabaala, ku zi radio, TV, mu mabaasi, mu taxi n'ebifo ebirala ebyenjawulo. Tukyayongera okwetegereza embeera eno tulabe ensonga zino gye zinakkira. Finally, we did it. Kenzo nakulabirawo mwana. Nakulabirawo ng'oli blessed nga gwagenda otutusaayo mwana. Kyova olaba. Nakulabirawo nze nga Prophet Ndugwa. Man, I'm so proud of you. I'm so proud of the industry, you know. I'm so proud of where we are. A lot was said, bro. But you guys, you're too strong. You kept on going. So big up on yourself. Proud of Ugandan industry. Chakabi nyo mana. I'm so happy. I'm so happy. Big shout out to all the team. Team Yonayo Never Day Chikola Komana. UNMF. Mwebale kulemezamu mana. Chakabi nyo. Nayenga. God bless you. Finally we did it, baby. Copyright. Trust me. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.